Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atudde awo ayota program Julira Mukama obuliro. Yeeno program Julira Mukama ekituuti ekituweereddwa okubeera nga tusobola okwasanguza ebyo bye tulabako n'amaaso gaffe, bye tuwulidde, ebyo bye tu experiences mu bulamu bwaffe, nga teri kuwannaanya, teri kwegaana, teri kubuusabuusa. Mukama waffe Yesu Kristo yabikoze. Era bw'obanga ojulira owulira n'amaanyi munda muli ng'oyogeza obuvumu, ntulira muganda wange mu maaso, buli bwe mulaba ndaba Mwoyo Mutukuvu ng'alina ebigambo byamwogeza nga mu butuufu teyalisobodde kubyatula singa abadde nga teyadda ku ludda lwa Mukama waffe Yesu Kristo n'amuwa amaanyi ag'omwoyo we. Agulumizibwe Yesu Kristo, kubanga bingi nnyo bye tukyagenda mu maaso okubeera nga tufuna okuva mu ye. Eno ye program Julira Mukama. Nze Dembe Herbert Sekanyumiza omwanjuzi wo, nate olunaku olwaleero tukomezzaawo muganda waffe Kitumba Ali nga guno omulundi tugenda kulaba kiki ekyaddirira amaliriza senior 4 against all odds nga bamugamba ojja kugwa. Yayita newankubadde yayitira mu ddaala eryokubiri, naye era yayita bulungi nnyo, kubanga abakristaayo bonna abaali babikola ku lunaku olwa Sabbiiti nga bekkiriranya, ate tewali n'omu yamusinga. Sebo, aho wennyini we twagadde tutandikira olunaku olwaleero, lamusa ku mulabi waffe otuweereyo n'essaala eggulawo mu butongole. Mulabi waffe atulaba, erinnya Mukama waffe lyebazibwe. Ng'era enkola yange nze nkugamba kimu nti si nsobi okulaba ng'olaba bino olwaleero. Mukama alina ensonga lwaki obiraba. Mukama alina kyayagala okukuyisaamu. Era Mukama alina kyayagala ogambe n'omulala. Ate era naawe ng'oyita mu mbeera y'emu, Mukama ayagala ogume. Ye kyayagala omunywereddeko. Omuyaga nga gujja ku nnyanja, Yesu yaliwo. Okitegeera. Era byonna yamanya nti bijja kubaawo. Naye yayagala abantu baneeno balina okukkiriza. So, teri kigenda maaso kyatamanyi. Kimu kyokka kyayagala. Tewali kimuzinduukiriza. Kimu kyokka kyayagala gw'onywedde. Mukama takolagana na batiitiizi. Takolagana akolagana n'abamalirivu. Azironga azigomaliridde. Yimirira ebisigadde yimulekere. Lesson gye tusoma akote eno egamba nti yagamba Yoswa nti muyimirire buyimirizi mukole ki? Mulabe obulokozi bwe. Yes, muyimirire mulabe obulokozi bwe. Mukama teyayagalako Bayisirayiri kwerwanira ntalo. Wabula yayagala babere bezina kukiza bakole kyabagamba. Yenga yagenda ajja bisotinga. Mukama yazze akola bingi nnyo mu bulamu bwange awatali kulwana. Amen. Katusabe. Oli wa kitiibwa, oli wa buyinza, ayi Katonda kabaka w'eggulu. Ogulumizibwe wewe ekitiibwa. Ensi zonna zivunnama wansi w'ebigere ebyo nga ziwulidde eddoboozi lyo. Weewaawo. Oli Katonda eyaliwo, aliwo era alibeerawo emirembe gyonna. Jjangu oyogere naffe Katonda waffe. Leka Omwoyo Mutukuvu y'abaaluŋŋamya puroguramu eno bina bye tugenda okwogera birenga biweesa erinnya ekitiibwa. Naffe tuva wano nga tuweereddwa omukisa bwe tusabye okuyita mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Bwe tutyo bwe tutandise kaakano obuterevu si ku lwisi eyo katugende ew'omu
omugenyi waffe mu studio Sebo Mwami Kitumba ali nsanyusa okulaba nate akamwenyumwenyi ako buli bwenkatunulako bwenti ndabira ddala essanyu lyennyini Katonda lyagaba atugamba mu Yokaana 14 nozalujja kubalunyirwa 27 nti emirembe gyange mbawa singa ensi eno bwegaba emirembe gya Yesu ogiwulira mu bulamu bwo okuva bwe wava mu ddiini ey'Ekiyisiraamu n'ofuuka omukristaayo waliwo ebintu ebiteegaanika by'osobola okugamba nti mu butuufu kino nali nkisubwa mu butuufu bwe natuuka eno mpulira sisobola nakuddayo eri kiriwa ky'osobola okunyumiza omusiraamu ali eyo naye atandika okwegomba eno gye wajja ekyamazima nafuna emirembe okutya munze kwaggwamu Katonda musemberera kyere Essebo ngasemberera mukwano gwange ngayogera ne mukwano gwange ngayogera ne kitange Katonda simutya tantiisa amina kubanga ye yantonda amina Katonda tatiisa okitegeera atuyita baana era tulina omwenyumirizaamu kyokka eri mu busiraamu atuyita baddu ffe tumulwanira entalo ze muli baddu bange era mwe mulwana entalo ze mulwana abeerewo mulwana abeerewo eno yatulwanirira eri be bamulwanirira ate endiga ze zimulwanirira okitegeera naye ffe eno tuli baana atuyita baana be amina atuyita agamba nti buli akkiriza erinnya lye aweebwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda omwekyo kitegeeza ng'oli muganda wa Yesu moreover ati ne Yesu agamba nti oli kitange okitegeera naffe n'atugamba mumuyite kitammwe kubanga agamba musabe nti kitaffe ali mu ggulu kitegeeza tuli baganda ba Yesu kyokka ate muganda waffe ono takoma kukubeera bubeezi muganda waffe naye ayina n'amaanyi tomanyi kyekitegeeza ng'olina muganda waayina amaanyi waliwo oli gwe bayita Isa oyo Isa ne wabeerawo ono gwe bayita Yesu bebamu Isa ne Yesu bebamu bali bongerako nti Isa alayhi salam era kati bannabbi bonna abasiraamu be bakkiririzaamu buli wayogera erinnya lye ng'ayongerako nti alayhi salam kitegeeza ki alayhi salam oba nkyerabiddemu naye ku nabbi Muhammadi wokka webagamba nti sallallahu alayhi wasallam ku nabbi Muhammadi nakyo nkyerabiddemu kyokka yekka gwe bongerako ekyo naye bano bona Ibrahimu alayhi salam Isa alayhi salam Yusuf alayhi salam bongerako ekyo njawulo ki eri wakati wa Yesu Kristo oyo gwe bagamba bo gwe bagamba nti nabbi noono ffe gwe tugamba nti Katonda mwennyini oli bo gwe bayita Yesu ekisooka tajjangako na wano no bagamba yajja yaliwo bakkiriza muno Yesu yajja era ne bakkiriza nti ajja kudda naye nti teyafaako tebamukomerera nako kati yaliriddawo nti oyo gwe bakomerera yali mulala nti mbuno Allah yaddira Yesu oba Isa nga bali kumpi kumukomerera n'amugjawo n'abateerawo omulala bogo balabanga Yesu Allah nga wa kinyoliro bwe bayigiriza Allah muyaye yajjawo ono n'alekawo ono bakomerera kati ono n'amuteekawa n'abakoje yamukweka naye mbw'oli Isa mbw'agenda kudda n'okuwasaawase era bwe balinze Isa agenda okudda n'okuwasaawase kitalo nnyo okuba nti ate bwe engeri gye bamusuubira okudda si bw'agenda okudda kyava agamba nti eri abamu agenda kujja ng'omubbi abakwate off guard okitegeera naye eri abakristo abamukkiriza bo bamanyi engeri gy'agenda okujjamu yes bagamba nti oli mbu yakola ebyamagero ani oyo Isa simanyi mu Isa nti yakola ebyamagero nga akyalina mwana muto mbulumu baali bazannya ne baana banne ne balaba akanyonyi akafudde Isa n'akazuukiza omusajja yagamba nti nno kakati bw'abanga Isa gwe tusomako ne mu Korani yazuukiza akanyonyi ate nga Muhammad teyazuukizayo yadde akanyonyi abagamba Muhammad ekyamagero kyokka kye yakola kiri kimu mbogo omwezi gw'olaba bwe yagutemamu bibiri ensonga lwaki guli haafu n'obabuuza ng'ate olumu gujjanga mulamba ne basirika ekyo nakyo bakiyigiriza bakiyigiriza nti yagutemamu mbuno yagutemamu kale bwe gujjanga mulambo gwo gwatali alina mulala gwe yatema gamba confusion eri wali kale
Mukama mulungi nnyo muganda waffe wuno akyatulombojjera bingi nnyo byafuna mudi kakati watukomya ku senior 4 ogimaliriza Mukama akusaasidde oyitidde mu ddaala eryokubiri naye ng'ate wasinga banno bangi nnyo kakati ofuuse omukristaayo omukokootevu kubanga ne mu mbeera ey'okusoma wagaana okweyonoona obutakola ng'ensi bw'ekola ebibuuzo ebyali biteekebwa ku lunaku lwa Ssabbiiti n'emisomo n'obyesulubabba kakati kijjize kikula kitya mu bulamu bwo otuuseewa olunaku olwaleerera bw'okitwala mu maaso mu senior 6 era wamaliriza otya? Ekyamazima bwe mmaliriza senior 4 nali nina okuddayo osomero eyo ekitende nsome paka senior 6 kubanga baali bampa government sponsorship paka senior 6 oba scholarship paka ku senior 6 ne munnange administration yatuula ne bagamba nti ne bateesa ku linnya lyange omwana omu ne bagamba nti ne baŋŋamba nti kuba naddayo for senior 5 ne baŋŋamba nti okujjako ng'osayininga wano nti togenda kuddamu butasoma ku Saturday awatali ekyo lina essomero todda naye mbagamba era sigenda sayininga n'enzirayo ne bawulira nga kibakutteko ne baga yina ekyo tekimunyenyezaamu ne batuuza administration ne bateesa bayite omusumba wange bayite n'omuzadde naye nga tebannayita muzadde omuzadde imbi mugamba maama ne taata mbagamba tebagenda kumpa kifo kubanga ŋŋaanyi okuddamu okusoma ku Ssabbiiti kati taata ono yagamba maama Sumaya obiraba ndowooza kati ddala ddala omwana oyo tugenda kujjawa ssente ezigenda okumuweerera taatawo omukristaayo omwadiventi tugenda kujjawa ssente ezimuweerera sigamba simusayira musango naye buli omu sitaani amukozesa by the way for your information ne wobanga bw'oba teweegenderezza nga tonaba kwogera n'osooka kwewunga mu mikono gya Katonda sitaani asobola okweyambisa okumala eddakiika ngezi n'oyisaawo era abalala ne bagirisiibinga n'eryokeeyiwa bangi ku ttaka ne baga Musumba ye yakyogedde oli mutuufu 10 ku kinakyo nzikiriziganya naawe ab'ennyumba yo abalabe b'omuntu banaaba ba mu nnyumba ye sitaani asobola okukozesa okumala eddakiika ne weziba 2 teyeetaaga nnyingi n'oyogerayo ereegi emu oli n'akirisiibinga sajja ono yakyogedde kino naye anyway omuntu oyo n'akitambulirako kuba gwe wakyogera kubanga abadde akwenyumirizaamu okitegeera naye nga sitaani yakweyambisiza mu kaseera ako ne woobeera mukristaayo atya sitaani talina gw'atya olaba ne Yesu yamukema okitegeera kituufu munnange taata n'agamba maama ndowooza olabye kati omwana sente zigenda kuvaawa essomero lyalimu ddungi lwaki tagenze n'asoma ne ku Saturday n'asoma lwaki tagenze lwaki takkiriza n'asoma bannange maama nampita n'abimbuliramu n'aŋŋamba mwana wange waligenze n'osoma biki ne maama naye ng'asazeewo ogenda osome ku Saturday nkugambye tewali sitaani gwe atasobola yitiramu gwe ng'olabira ddala it is not God it is not the voice of God ddala ne bakadde bange sitaani abakozesezza ne ŋŋamba Mukama sitaani yasooka kukozesa musomesa omusevenistide mu ssomero lyennyini lyendimu kati n'abazadde abakozesezza tekyankola bulungi ne maama namugamba bwe ndi namugamba maama Mukama mwebaza nti ntuuseeko ne ku senior 4 tebibadde byangu naye bw'aba yasalawo nti kankome wano wengenda okukoma naye sigenda ne mugamba kukola ekyo ekikontana n'okwagala kwa Katonda okujeemera amateeka ge ne mugamba Mukama eyawandiisa Bayibuli n'agamba nti olunaku temuluka nakome ne mujjammwe teyamanya nti walibaawo okusoma yalibadde agamba nti okujjako ng'ogenda kusoma naye teyakyogera yasigala asigadde ku kintu nti olunaku olwo lwange si lwammwe ezammwe mbawadde temulukolerangako mulimu gwonna tolina okukola mulimu gwonna n'okulowoolezaako ebitali bya Bwakatonda yagamba nti n'okwogerako ebigambo byammwe naye bameka ku Ssabbiiti nga badisikasinga emipiira kituufu bameka ku Ssabbiiti nga badisikasinga business it is a day for spiritual emphasis only yesebo lunaku lwa spiritual emphasis kukatiriza bya mwoyo byokka naye nagamba maama sigenda kusoma Mukama nga bayasalawo wano wengenda okukoma mwebaza nti ntuuseeko ne ku senior 4 maama yasirika agamba kale munnange olunaku olusooka ne lutuuka kati ekyo nga tekinnabaawo
ekyo nga kimaze okubaawo maze okugaana bayita abazadde bayita omuzadde wange n'omusumba wange ku ssomero. Ani yagenda okukiikirira mu bazadde? Taata wange yagenda. Oyo mwennyini. Taata oyo kuba bayita omuzaddewo bagaleeta omuzaddewo n'omusumbawo. Taata n'agenda. Taata neyegatta n'omusumba biseera twali tulina musumba Kaaya Jime. Munnange musumba Kaaya Jime simanyi nga bino abijjukira. Musumba Kaaya Jime nga bagenda musumba Kaaya Jime yagenda n'omukadde w'ekkanisa ne taata ne bagenda. Munnange batuuka ku ssomero saaliyo nze nti naye musumba yababuuza nti kati omwana tumuggyemu Mukama kyayagala akole tumugambe ajemere Katonda akole abasomesa kye bamugamba asomere mu ssomero eddungi. Omwana tumugamba ajemere Katonda awuliriza abasomesa. Ekyamazima bavaayo tebakkaanyiza mu bumpimpi essomero ne lingoba nange nezikiriza nti senior 4 wenkomye. Munnange ne wayita naku 2 wiiki abaana nga bazzeemu okusoma bannange basoma senior 5 kati bakwajja eyo taamu neegwa nali ndi awo nze nga mpanise Mukama bw'asiimye wemba nkoma. Katonda wa Isirayiri tasekererwa. Amiina. Ate teyeebaka. Toyinza kudda eri n'omusekerera. Gwali eyandaba nga wakola kye wakola nga wakikola ku lw'ekigambo kya Katonda. Naye ng'essaawa eno okyanyigirizibwa. Akaseera tekannatuuka mwakolera. Yaakolera mu biseera. Ate talwayo. Yaakolera mu biseera bye si gwamu obudde mwalina okukolerwa. Munnange nali ndi awo taamu ewedde. Taamu ey'okubiri nga taata oli oyo yennyini taata. Eyali akwegayirira okyuseemu. Otyo. Taata oyo yennyini nga zze ne banka siripu ng'eri full paid nil balance nga ntutte mu ssomero ly'aba 7th day. Kai. Nga ntutte mu ssomero ly'aba 7th day. Ng'ate yagenda okumpeerera. Wow. Yantwala ku ssomero gye nali nsinga okulootako. Essomero yali nsinga okwagala gye mba nsomera. Essomero erya Ristaaka High School. Ery'omusumba Kasumba Richard. Kasumba Richard ono nalinga muwulira nnyo ku radio ku Prime nga mwagala nnyo naye ng'abuyayo ku programu y'okumakya. Kati nga maama akimanyi mwagala nnyo era nga maama amutega n'aleeta radio n'agiteeka okumpi mu lukuuba awo naye abeere ng'awulira nga nange no mu kisenge kyange empulira. Nayagala nnyo Kasumba era nasoma nnyo ebitabo bye bye yawandiika nga ekitabo the Youth of the 21st Century. Ekyo kyankolamu nnyo mulimu ng'omuvubuka. Ayina ebitabo nga Ssematalo owookusatu oba owookubiri oba owookusatu ninabisoma dda. Naina ekitabo kye bayita ekkanisa Katonda ow'amazima yaani oba ekkanisa ey'amazima yeeriwa something like that. Nakyo nakisoma nnyo byayongera okunsembeza okumpi ne Katonda n'obubaka bwe yayogeranga bayongera okunsembeza okumpi ne Katonda laba bantutte mu ssomero lye kati mbeere nga mmootaguliro ng'ofuna direct ontegeera. Ayayaya I couldn't wait nga ntuuse mu ssomero liri okulaba ku Kasumba. Naye ate raba ngenda mulaba nga musajja yetwalanga wa bulijjo nenze ngeno mu praising ndaba wa maanya yawandiisa ebintu ebikyusizza obulamu bwo. Naye ayingidde mu ssomero azaawo nga bintu bya bulijjo nga n'abaana bamulabanga wa bulijjo kyokka nze nga mpulira njagala nakuvunnama bambi nga mwagala nnyo. Amiina. Kibi nnyo abasumba naddala abafunye omukisa okugendako ku mpewo ne mubuulira. Ekyamazima waliyo abantu ababalaba nga muli banjawulo nnyo. N'omala okola ekyesittaza oba oyiye bangi. Bakukyesittaza by the way. Abaagalwa tovumiriranga musumba yenna wadde omukadde w'ekkanisa mu maaso g'omuntu omu. You don't know omuntu oyo engeri gye bamutwalamu gyafunyemu bw'aba yakukosa kisirikire nti nange yankosa. Okitegeera
wabaya wali abalala abamulaba obwenjawulo siga muno wali abavumirira mu musumba kasumba jendi naye kugamba nze ndamulaba nga wanjawulo nnyo naye ate nga abaana mu ssomero bonga bamulaba nga owa bulijjo nze nga nda muntu wanjawulo nnyo wama nasanyuka nga mulabyeko kati ye yali tamanyi of course he's a celebrity just like you. No, you are. Yes, you can deny. Naye kakati eyo gwe gy'otambulira abantu bakulaba. Abantu babalaba. Ositegeera kati kabeere oyo muganda wange. Naye tumulaba ku lesoni. Ositegeera naye kakati mmwe gye mutambulira tosobola amanya nti ono y'oligobera wano. Naye eyo gye mutambulira people know you by face. Ositegeera. So kakati munne nga ngenda kulistaaka mbeera kulistaaka nga nsoma na saalwayo kyekyennaku saalwayo nenvaayo nengenda nenzija mu ssomero ate eddala eryaba 7th day era taata yeyanzijayo nantwala mu ssomero eryaba 7th day eddala erya Nansana Education Center. Kati eyo gye najja omusingi ogw'okulaba nti nsobola okuyimira mu public nembuulira enjiri awatali kwetiiririra. Amina. Eyo gye Nansana ye yanfuula kyendi mu byenjiri. Amina. Otegeera? Ntegedde. Nsobola okugamba nti ekyali kintu teyo saakifunanga bwe nali nkyagala naye Mukama naye nafuna Mukama kye yali ayagala nfuneyo. Amina. Ako kanootinge osobola okgenda mu kifo ng'olina ekikututteyo ekiruubirirwa naye Mukama alina ensonga lwaki yakututteyo era ye kyayagala kyojja ofunayo. For your information, all things work together for the good of them that love him. Tubeera n'ebiruubirirwa ebyaffe ng'abantu naye ng'alina ebibye naye ng'ate ye Katonda alina ebibye. Waliwo kino ekiwandiiko ekya education kaakati ekyo mu kitabo kya Ellen White Education page 138 paragraph 1 bwe nzirayo wali nga ndi kitende ekyo ekya Ellen White wenyiza okukireetera agamba Ellen White agamba nti thus our business of calling is part of God's great plan. And so long as it is conducted in accordance with his will, he himself is responsible for the results. Wunderbar. Nali ndi kitende waneeno nakola buli kimu according to God's will. Amen. Otegeera nga Ellen White wagamba nti our business or calling is part of God's great plan. So long as it is conducted in accordance with his will, yavunaanyizibwa kubiddako. Kati nze we nali ekitende ku ssomero nakola buli kimu according to his will era nagamba Mukama ye gwavunaanyizibwa lwaki siisome because ekigambo kyo kyekinzije mu ssomero eryo. Ontegeera I have done all according to your will. Wagamba ku Sabbiti tetukola mulimu gwonna era nange sisobola kukikola oba bangobe era ne mugamba Mukama you are the reason why I am not in school. Kumba agamba gwe tontegeera nze sisekererwa. Amina. Osegeera munnange ekitende mmala nvaayo alaze nti ye tasekererwa nengenda mu ssomero ly'aba 7th day kati nga ndi Nansana wano. Our part is faithful compliance ayongerayo n'agamba gwe ekitungwe paati yo gy'olina okuzannya just comply with his directions. Gwe kola ekyo kyakugambye ebiddako yavunaanyizibwa gwali eyandaba walibanga omulimu gwaggwawo olw'okubanga wagana okukola ku Sabbiiti. Mukama yavunaanyizibwa lwaki abaana bo tebalina kyakulya, yavunaanyizibwa lwaki abaana bo tebasoma kubanga wakola okusira ku kigambo kye yakutegeeza tasekererwa. Gwe linda bulinzi akaseera kajja Mukama agenda kukuyimusa ensi yonna erabe nti ddala Katonda waffe tasekererwa. Just comply with his directions. Ibisigadde byonna yavunaanyizibwa. Agambye thus there is no place for anxious care, diligence, fidelity, caretaking, thrift and direction are called for, and direction and discretion are called for.
ye takwetaaga kweraliikirira takwetaaga kufaayo nnyo kiryawo mbw'okola nnyo okole osobola okuba ng'obaako ne byotereeza ekikulu kya byonna have you done according to his will okoze ekyo mukama kyayagala ekitabo kino kye tusoma kya Ellen White bakiyita education tusoma peegi ey'ekikumi38 njagadde kapaati kano tukamaleyo agambye every faculty is to be exercised to its highest capacity nti kaakano buli kimu kugamba teekamu kyonna ky'okola ki ky'osobola kola ekitundu kyo nga bw'olina okukola nga Katonda bw'agamba nga bwe wandikikoze nti for example bwe guba mulimu nga gwakuwadde gukole teekamu amagezi go teekamu amaanyi go but nagamba not on this but the dependence will be not on the successful outcome of our efforts. Nti naye ebinaavaamu togamba nti gabadde magezi go maanyi go obuwanguzi bwe bunajja togamba nti gabadde magezi go oba maanyi go wabula nalyoka gamba nti no but on the promise of God. Nti naye obuwanguzi obwo buzze olw'ebisuubizo bya Katonda olw'ekisuubizo kya Katonda nti mulibeera mitwe so si mikira weewaawo okitegeera nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi ekitegeeza si bwe munaakola ennyo si bwe munaabeera abagezi ennyo si bwe mugezi ennyo abantu bangi nnyo abagezi naye mukama wabanga akuwadde omukisa si magezi go si maanyi go bangi nnyo abakusinga amagezi eriyo abagamba nze nkoze osinga abantu kukola abantu mwami ddembe bakeera ku makya matulutulu n'abamu basula ku mirimu kituufu gwe buuza asikaali gwena gw'omanyi bakola basula ku mirimu naye tebalina success is given by God. Amen. Mukama yagaba obuwanguzi simanyigo si magezi go ozega muno goli mugezi nnyo mu kutetenkanya nnyo bizinesi toli mugezi abantu abagezi gye bali naye nga byakola ki Mukama Katonda agambye nti nno ebivaamu simanyigo all you have to do be compliant kolanga Katonda bw'agamba ebisigadde yavunaanyizibwabwe ye yavunaanyizibwa lwaki wagobwa ku mulimu azirongazi wagobwa ku mulimu lwa Katonda ako kanyweze ntegedde ne woba wagobwa ku mulimu olw'empisa zembi weekube mu kifuba weenenye Mukama akusonyiwe omusabe akwe omukisa omulala ne woba wagobwa ku mulimu olw'ekigambo kye akajjalala nnama ajja he's coming, he's on the way. And what he will bring, you will be surprised. Amen. It will be more than you can handle. He says he cannot withhold anything good from them that walk uprightly. Abatambulira mu makubo g'amagolofu tasobola kubakisa kantu kalungi konna. So ne bwe kibanga kizze bubi, I agree with you 100%. Era kyobola nti nno mbadde mbisoma waneeno nga mpulira ne bw'oyogera mpulirira ddala ng'oyogera mu mutima gwange teri kweraliikirira kwonna eri abo abeewaddeyo okuweereza Katonda ne bwe baba nga bayigganyizibwa. Okuyigganyizibwa kirina kuba kintu kya kwenyumiriza, kirina kuba kintu kya kusanyukira kasitobanga oyigganyizibwa lwa Yesu Kristo. Tewali kyonna ky'olina kweraliikirira azironga erinnya oyigganyizibwa olw'erinnya Yesu. Matayo 6:31 agamba atya? Obudde ku saidi yaffe butono nnyo naye katukozese obwo obutuweereddwa. Matayo 6:31. Matayo 6 olwa 31 agamba atya nti tetulina kweraliikirira kye tunaalya oba kye tunanywa. Matayo 6:31. Eno Bayibuli egamba nti agamba kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tuliyambala ki. Awo koma awo genda ku lwa 34. Nanida olwa 33 naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna muli byongerwako. Temweraliikirira nti oba tunaalya ki oba tunanywa ki. Osegeera ebyo si byammwe kweraliikira kuba we weeyongera agamba nti n'ensi byenoonya ate ye tayagalangako tufaanane ng'ensi mu njogera mu ndya mu nnyambala mu buli kimu tayagalangako tufaanane ng'ensi. Kati ensi webanga byeyeraliikira nga namwe byemweraliikira ng'abatalina Katonda
kyabagamba mwebe temubyeralikira mwe munoonye munonye kimu mukama katonda katonda bwakunoonya bwakabaka bwa katonda day by day, time by time, moment by moment, yayana kumanya mukama. Waliwo Bible ezigamba nti seek first the kingdom of God and His live according to his will. And live righteously. Yes. Bible ezimu zogera ekyo. Seek the kingdom of God and live righteously. Have you sought the kingdom of God? Yes. Have you lived righteously? According to his will. According to his will? Yes. Then relax and wait for God's providence. He is coming. He's able to do exceedingly abundantly, far above what you can even imagine. Nange bwe bangoba mu ssomero, I just relaxed. Amen. I knew. Knowing that he's not either he will come tawanguddwa, oba taluddeyo. Asimye wano wembakoma, but he's bringing something bigger. Otyo. Ekyo kye nakkiriza nti agenda kuleeta ekinene ekisingako. Era ekinene kye yaleeta ekisingako n'antwala mu ssomero ly'aba 70th day ng'ayagala mbeeko ekirala kyenjiga. Kikyoyiga ennansana. Ntuuka ennansana. Ayayayaya. Lindi kwatiriramu. Omulabi waffe omulungi ku 3 ABN TV kwokka mu program Julira Mukama mw'osanga emboozi efaanana bw'eti. Mpulira n'amaanyi nganzizeemu, omwana ng'ayogera ebigambo ebinzizaamu amaanyi nti bw'obanga okoze okwagala kwa Katonda teri kweraliikirira kwonna. Nywera bunywezi mu ekyo kyagamba, kola ekyo kyagambye, ebisigadde obimulekere. Awo nno ne tulyoka twenyumiriza mu ye. Katusooke tumalirize okuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we twagala tutandikire tulabe ennansana kyagamba kye yajjayo ekyakyusa obulamu bwe kyekiki ekyo, ye kyabukyusa butya okutuusa kaakano mu linnya ya Yesu Kristo. Tovaawo katudde. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama. Nze omwanjozi w'oddembe Habati butereevu tuli ne Kitumba ali wano mu studio okuva SDA Bweya Kajansi District era nga yatulombojjera ebyo Mukama byakoze mu bulamu bwe. We twagendedde okuwummula ng'atutegeeza nti alina kye yayiga ennansana gye yagenda okusoma okumaliza senior 6 naye okutuusa n'olunaku olwaleero obulamu bwe tebwasigala kyekimu. Ssebo, kiki ekyo kye wajja ennansana? Amazima gali nti kye najjayo kyo Mukama Nansana Education Center. Nansana Education Center. In short, NEC. Ekyamazima natuuka mu ssomero liri nendaba ekyenjawulo nga obuweereza naddala mu chapo, obuweereza mu chapo, obuweereza mu bakulembeze b'abayizi. Munange natuuka wali omanye okutuuka nga buli omu nze gwalabangwa omukulembeze ow'abayizi. Wow. Ne bamperawo ekya head prefect. Kai. Yes. Ngochi. Ne bamperawo ekya head prefect. Did you aspire? I did. Oba it just came as an honorary. Saakyagalako era saawuliranga n'okukifiiringa enkifiiringa naye baatunula nga buli omu abayizi bannange nga baŋŋamba weesimbewo nga n'abasomesa waliwo abantukira ne baŋŋamba weesimbewo nga head prefect. Ekyamazima nakiraba nga naye enewe nakkiriza. Noweesimbawo. So you aspired. Nakkiriza naye ng'ekyamazima nali siina opponent n'omu anvuganya.
naye kati waliwo abavubuka abamu abavubuka abo bagamba tekisoboka ng'ayitawo atya nga tali oppose ne babakawo gwe baleeta ne babakawo gwe baleeta namukuba 9-9 akalulu konna nga kajja gyendi kale bambi abayizi bannaye ne banteekamu obwesige ne mbakulembera nga head prefect naye mu kubeera head prefect kiina amaanyi ge kyazuukusa mu nze awo wentandikira okufuna obuvumu okwogera mu bantu abangi nga nsobola okuyimira ku parade nenjogera ebigambo byange Mukama byabampadde era mu kubyogera nga n'omukulu w'essomero ng'abaako byanootinga amina naye nga muyizi yabyogedde Mukama yampa amagezi mu ssomero eryo nenkulembera bannange ate era n'okusinga ennyo mu kyapo awo wentandikira okuyiga okubuulira enjiri n'okwagala ekiseera kyatuuka mu kyapo awo nga omubuulizi w'olunaku tazze kubanga oluusi baavanga bweru mu kanisa y'ennansana nga batusindikira oba mukadde wa kanisa oba ani nga yaze okutubuulira ng'abayizi abamu baavanga walala ne time kemu nga omubuulizi tazze ng'olina okubawo supa kiraka gundi kati ne bano kati omukulembeze w'essomero head teacher omwami Amoni Nsubuga najja n'aŋŋamba HP yambala ogende ku kituuti amina ng'ate nze kasongamba ogenda ku kituuti simanyi gye biva temweraliikiriranga nga nze nga Samoni tunayogera okubuulira mwoyo wa Katonda kennyini Sebandeke eyafa yaliwo ekajansi eyo yafa naye yaŋŋamba ekigambo nti omukristaayo atambula ateze we bamuweerawo n'ekituuti ng'enkuyege bamuweerawo n'ekituuti atandika butandisi nayigirayo okubuulira enjiri amina ennansana amina nafunanga okubikulirwa okwenjawulo Mukama byaŋŋambye Mukama kwegamba byandaze nembiwandiika nenkola ki I was a very good speaker and preacher. Amen. I could speak on parade and in chapel I could preach effectively. Amen. Mukama yanjigiriza okubuulira enjiri mu ssomero eryo ekyo kye najjayo naye mu ssomero nvuddeyo okusoma kuwedde ekyamazima nagenda nkole course ey'amasannyalaze ekiseera kyatuuka bambi taata ono obusobozi ne bukendeera naye nali maze senior 6 ng'obusobozi bukendedde namubuuza katata kiki ekiddako nga maze senior 6 kati nze ndaba obusobozi bukendedde luvannyuma nga ki ekiddako naŋŋamba nangamba gweyagala kine mugamba njaga genda kukola kosi y'amasannyalaze nangamba kale noonya essomero munene nnoonyaawo essomero nenoonya essomero lye nafuna nga lye lijja okukola kyenjagala mu nze kyenjagala kiveeyo lyali Kisubi Technical neŋŋenda nenfuna ekifo tata ne mugamba ekifo nkifunye ngenda Kisubi naŋŋamba ye kale tujja kulaba munnange taamu netandika nga tata yenyeenya nengamba tata sigenda kumugira nnyo kumubeerako nnyo kansooke muleke kasita kimanyi nti nga tavaamu yadde engege nga teyenyeenya munnange nengamba kamuwe omwaka mulamba yali 2015 era saasoma naye kamu omwaka mulamba saagamuteekako pressure 2015 saasoma naye nga nze ŋŋambye nze kannoonye ssente bw'anaaba tanzizizaayo nze nzireyo kasita essomero ndifunye munnange omwaka ogwo nga guyita tata teyeenyeenya saamunyega neŋŋenda nensaba ekifo ne bakimpa nentandika okusoma nentandika na niru balance kuba nali incollecting akasente kange munnange nensoma Mukama nannyamba ate nga ng'omussaamu ekitiibwa taata ono kubeera nali nsoma nga nva wuwe wakaawo maama ne taata nakwatanga lipooti nenzimuleeteranga n'alaba bwe nasomye omussaamu ekitiibwa wadde tantolera fiizi naye nina omussaamu ekitiibwa nga taata wange okitegeera era lipooti nga njimuwa naye nga banka siriipu nzituusiza mu kisenge kyange kuba nali notandika okutetenkanya newerera nensoma Mukama yali mulungi kyokka ate neeyo sitaani yalumba tuba tutandika okusoma ne bagamba nti nno mugenda tandika okusoma ku Saturday nga Mukama lubaze
ne wano ngenda koma wano nga nesasulira nga nesasula ate batandika okusomesa ne wenaba wano wengendo koma sijja soma mune Mukama yali mulungi bamala ne bakisazaamu tetwasoma Saturday abida ekisomero ly'abakristaayo kisubi ly'abakatuliki naye era oba osubira nti bajja kukikola naye tetwakikola tebyayitamu bate mwakikola kitegere Mukama yakikukolera webale nnyo tebyayitamu osobola okuyitawo bwangu nensoma ne mala amasannyalaze bwe namala amasannyalaze ne neeyongerayo ne ŋŋamba amasannyalaze gano tegajja kumala kanyongereko n'ekirala wadde mu area yemu almost ne ŋŋenda eyebweyogerere ne nkola course ya refrigeration and air conditioning nemba nga nsobola okukola firiji ne AC munnange nekyo kyakola n'ekigattako mba naakakimala bwe nti nenfamira ku mavivi ne ŋŋamba Mukama okusoma kansoke nkukomye wano nga mpulira n'okuntama bintamye nsoma nteeka mu nnyo ssente siina ssente natuuka n'ebintama okwewerera si kyangu mubaamu ebisomoze natuuka n'embitama nenga kanjira nkoma waneno kangende nkole ku ssente nzijeyo ze nateekamu munnaye Mukama ne musaba ampa omulimu nawandika application yezi biri emu ngegenda ku roofings awo erubowa oba Seguko endala nga waliwo company eryawo era Seguko bagiyita Blue Flame application ezo nenseeka bwe nti ku buli bwange nenfukamira nensaba nenga Mukama nsaba ompa omulimu ngenze nnoonya mulimu mune nasookera wano ku Blue Flame tebampeerawo omulimu nga nakatuuka ne bampeerawo omulimu ku roofing saatuuka sebo munange ntuuka wali eri as if they were waiting for me. You don't know Jesus? He's so powerful. Natuuka wali as if baali balinze nze. He controls the hearts of men. Okitegeera. Yes. Nentuuka wali eri ne bagamba byonna byenkola ne bangamba are you sure you can do this? Kati bo baali kampuni eyo yali ereeta ebintu okuva ebweru appliances zonna ez'omu nnyumba z'omanyi paasi binika biki firiji byonna nga babireeta naye nga tebayina technician alipeyalinga in case waliwo kasoma acomplaininze munnange bwe nabakakasa nti nsobola okubikola ne wabaawo kye baaleeta kuba bataki bangamba katukugezese watyo konze sina buzibu nga baleetaawo yali pressure cooker naye nga yali yabalemadda balina mutaki munnaabwe ajjaawo n'abayambako naye nga naye yamulema nagikolera mu seconds netandika okukola ne bagitestinga ng'ekola ne baseka ne bagamba yes you are good ne bampeerawo omulimu ne baŋŋamba however katusooke twogeremu sookoddeko ebbali mune ne begeyamu awo ng'abataki bwe begeyamu ne bampita ne banga okay omulimu tugukuwadde naye bino byetukusuubiramu oba eno yenkola yaffe esooka wano tukola okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 kitundu tukola okuva Monday paka Saturday konze omulimu guganye mulimu mutima nga bakyeyogeza nenze nga nabivuddeko dda nga mmaze okugoba olwokuba guliko sabbiiti ne nali nsanyuse nnyo nga bamaze n'okumbulira sente ze bagenda okumpa nga sente nnungi kunze ng'omwana atandika obutandisi life bali ampa emitwalo 5 nga ndaba ezo sente nnyinyo sizikwatanga nako mulundi gumu kati ngenda zikwata lumu munya ofunye nga nsanyuse bwe bayogera sabbiiti omutima ne gugira no feeling deflated ngamba ogwo guganye muli mu mutima ne baŋŋamba so tukusuubira okutandika ku Monday nabagamba guganye nti ate kiki twogedde ku by'omusaala okkiriza twogedde ku buli kimu ate kiki lwaki gwe nabagamba sigenda kukola mulimu guganye nti buzibu ki ne mbagamba nanti nze sikola Saturday nze ndi mu 7th day nambuuza aba 7th day be baki kati mu kubannyonnyola awo basaba Saturday ne bambuuza ayu ejju bo kye bamanyi oli mu Yudaaya nabagamba ate wayo kye bamanyi nabagamba ne bagamba anyway ne basooka baddaawo mu lwabwe ng'abataki munnange ne bamala ne bangamba it's okay you cannot work Saturday you can come and work with us nenziramu nensanyuka ne ngamba yes saabalagaawo nti nsanyuse ne bangamba kale tukusuubira ku Monday nafuluma geeti nenzira aweeru wa geeti nembuuka nensanyuka Mukama ampadde omulimu
wensoose okusaba omulimu we bampeeredde nga totawanya na kunoonya simanyi Katonda waffe taswaza abaagalwa as long as yalabye ng'omaliridde he's going to intervene. Amen. Sadraki, Mesaki n'Abeduneego nabo baali bamaze okwerangirirako okufa nti omusajja ekyamazima agenda tusuula mu muliro era n'abasuulamu naye Yesu n'ayingirawo. Ekyamazima buli wolaga nti omaliridde mu Mukama waffe tewali kikyamu kigenda kutuukako. Amina. Omulimu nali maze okugugoba kumbe ye Yesu yali amaze okusayinika ku mpapula zange nti ogufunye. Weewaawo. Sorry. Naye mu byonna Mukama mwebaza. Omulimu nagufuna nengukola na banyongeza omusaala buli mwezi. Nga balaba okola bulungi. Buli mwezi nga banyongeza omusaala. Natuuka okuvaayo nga nfuna emitwalo 8. Banyongeza omusaala okumala emyezi 3. 3 3 nga buli mwezi banyongera emitwalo 10 nentuuka nga n'abansookayo mbasinga ofuna sente. Kuba nali nkola ebintu bingi nnyo bandabamu obusobozi bungi nnyo kati ate natuuka ekiseera ku mulimu ogwo nendabanga kati bano bankonya nga ebintu bye bampa okukola ndaba buntuntu butonotono nze nga ate nkola ne kubiri ebinene esi biki nengamba Mukama it's high time to change the job kuba nakolayo emyaka gyali 5 nengamba mpulira nina skill zentuulidde ze sinaba ku exercisinga nnyo ekyamazima omulimu gwatuuka ne guggwaawo omulimu gwaggwaawo waliwo awo ebyaliwo omulimu okuggwaawo waliwo munnange yanyiiza neva mu bukristaayo ne mubba oluyine lweramba wano Kristo tabyagala ayagala tubeere baddembe ekyamazima kyakusobako kyansobako omulimu ne guggwaawo omulimu we guggwaawo naye ekyo si kyekyavaako omulimu okuggwaawo omugagga ono omu eyali akulembera yatuuka n'avaawo n'alekere ono omulala kati ate ono omulala ng'alaba nfuna ssente nnyingi nga ye ayagala ye era yagenda akendeeza ku bakozi abafuna ssente nnyingi mu ngeri ye ng'alina embeera gy'akuteekako weegobe wekka waliwo n'abeegoba bokka naye nze seegoba nzekka naye nalabanga nange ndi mu lugendo ng'alina nange byatandise okunteekateekako awo nange neegobe naye nga sinnaba kwegoba era seegobaako ekyo ne kibaawo n'agamba kye nali njagaliza embazzi kibuyaga asudde kati enfune kyenja okumwekwasizaako yali agoba buli eyali afuna ssente nnyingi ezaali zirabikanga ennyingi kuba emitwalo 8 gikola ki naye munnange omulimu ne guggwaawo mulimu we guggwaawo nasafalinga ya rasulillah nabonaabona ge mazima naye saabonaabona nnyo kuba ndowooza gwaggwaawo mu July omwaka ogwo ne guggwaako ne tugenda mu kusaba ennamboole ne tugenda mu kusaba okwawamu okw'obuwanguzi nagamba kimu njagala mulimu omusumba eyansabira namugamba njagala mulimu yali musumba Kirizesto Muziwa gwe gwasooka omulaba nga musumba njagala mulimu musumba nansabira musumba bwansabira nfuna omulimu nze emyaka gyonna gye mmaze nga ngenda mu kusaba kw'obuwanguzi Mukama nnyanukula ogwo omwezi ogwo omwezi gwennyini January Mukama mwayanukulira essaala zange emyaka gyonna gye mmaze nga ngenda mu kusaba okwo ayanukula ogwo omwezi Mukama tayanukudde essaala waliwo omwami nali mukoleddeko nga client wange kati awulira nti ko bulufulemu sikyaliyo nangamba wadda ne mugamba jenje no sina muli omuzeeyi naye simanyi kuba embeera sinungi nangamba jangu twogere ne tusinkana omwami oyo ye marketeer head of marketing wa company ya Imperial Royal Hotel oba hotels bayina wano mu kibuga n'entebe bayinayo hotels muna omwami olinga twogeramu nga ngamba mpozi okola biki ngeno bwawandika ne mubulira nsobola okuservicinga AC n'okuzinstallinga nsobola okanika fridge nsobola okukola washing machine zino okuziservicinga installation buli kimu nga bwawandika nanyiga bwati nagamba nina group mwenkutadde gwagenda okukowa amasimu koze wanji taata nti bagenda kukubira bagenda kuyita netwawukana aba Africana ne bampita
aba hotel kyendala kuga hotels ezenjawulo bampita naye hoteli emu eri eyo Ntebe oyo mwami mwakola be bampita Imperial Heights Hotel be bampita era we bampita nengenda ne bambuzaawo ne mbabulira buli kimu kyenkola ne bangamba we are going to test you konzise kati nze testing gotatumye Lubimbi munnange balina washing machine eyali yabalemu kukola nga balina bayinginiya baabwe Yentebe nga bonna babalema ne baleta nabo mu kibuga machine yagaana ne bagivaako yali ya LG bine ebyuma biri computerized ebimu ezo washing machine ezimu ziri computerized so bwoba totegedde kyekugamba togenda gikola kati yonge ina era gyeteekako bantuusa ku machine eyo bagamba eyo gyoba otandikirako eyabalemedda myaka mingi ngendo gyetunuulira bwe nti nenjiteeka mu masannyalaze nenyiga nereeta eras nga era jereta egamba sensa anfu nga ne sensa enfu ngimanyi nenjijamu sensa nembagamba ngenda kugikola naye temugenda kusooka kumpa sente za spare ekasooka njikole mugikozese njaye nga balaba obuvumu bwennina nezya mu kibuga nenoonya sensa eyo nenjitwala nenjiteeka mu mashini nesaza kimu nekola ne bagamba n'abeno machine eyali yagana okukola akati ekola yagiterezezza buli omu nga takikkiriza some came to witness nti ekituufu ekola nti ekola kati manager yaliwo omwami oyo nakati waali mu Ethiopia yasanyuka yagamba I can't allow you to go anywhere. We need you here. You have to stay on this hotel. Amen. Kwa yamanya bajja kuntwala eno mu kibuga kuba abeno mu kibuga baamanyiko bajja kuntwala eno mu balina n'akasente nga nina kusigala wali eri bambi yasanyuka nnyo n'agamba oh I'm so happy you are here munnange zolonga mazo bagamba naye nze sikola Saturday nikibanyigamu awo naye nga tebalina kyakukikolera olwedde kiri kyembalazeeko nga balina kunsigaza Mukama n'aba mulungi nimbagamba ne sente zenjagala ne bagamba sente nga nnyingi omukulu anakkiriza mukulu Kikalimu Hiriji ye akulira hotels ezo zonna mu Eastern Indian nga tebalowooza nti sente ezo anaazimpa naga njagala $1.5 million okubakolera munnange surprisingire bonna bakyewuunya Kalimu yakkiriza bwe yawulira nti eri machine yakoze yagamba mumuwe sente zayagala nange eyo nayo nefunayo ebisoomooza ate ngenda okulaba ate sente ze bampa bazisubjectize ku misolo anze nali njagala netipe emu kitundu munnange okukakana nga nali bali bampa 1.15 nga bamaze okujjako emisolo ekitankola bulungi nina ebirooto byange kayate ngenda okutuuka newali nga nembeera enyigirizaamu wano waliwo ekyokuyiga kyenjagala tujjeyo mu ddakiika ezisigaddeyo ekyamazima wanyigiriza era obusiru negoba naye malo lwaki negoba embeera enyigirizaamu nga abakozi babaliisa kawunga na bijanjalo 24/7 ne bafumbira ku matooka awo njagala okutegeeza olowooza omutumbu akola mu hoteri bambi balya bubi bwe byolaba bye muze ne mugula ne mulya si bye balyako tebakulya sente babakolerayo kyacu kawunga na bijanjalo babaliisa bubi okitege babaliisa bubi abasinga obungi abakozi balya buli mwezi hotels bali kati ate nze nga ngenze ninamu n'ekirwadde kya ulcers nga ebijanjalo bindeetera hatibani kakati ate nga nina kufuna ate gye ndya bbali ate nga nina kusasula kayate akasente kano era kali ate n'ekirala baali bansuubiza nga mbagambe njagala n'ennyumba wensula okumpi kuba nva wala nali nveno Kitende no Seguku nga nva wala ennyumba bagimpa tebagimpa naye nga baŋŋamba kimugumiikiriza ekyamazima nagaana okugumiikiriza nakolayo emyezi oba gyali 4 kati ate nga wali waŋŋambye ate waneno ku hoteri endala bo bakwetaaga nnyo ate yo kijja bba kirala ulira sitaani
ate yo bajja nakuwa buli kimu kyoyagala wali abakozi babayisa bulungi tebabalisa kawunga na bijanjalo which was true kuba namala nengendayo ne bagamba bajja kumpa mulimu naye basooka contestinga for 3 months munnange kumbe sitaani anzijawo nagana okugumikiriza munnange nenegoba officially ne baluwa nenjiwandiika ate azironga aziwegobye officially munnange ne baluwa nenjiwandiika nenjiwa manager yawulira bubi nangamba ali waki tolinzeeko ne mugambe ebbanga lyembalindidde ddene emyezi 3 nasiina kyendabawo mu kyenji kireka tebajja kukyusa munaye nenegoba ne bwe negoba kyennasanga eri baali bo babalisa bulungi abakozi era nga balina newe babasuza okitegeera ate nze kyenali saagala nti nomugabane ennyumba bijya nayo ne bitatambula bulungi nayo neneegobayo kati ng'eri sikyasobola kudda ate neeno sijja ddayo yo wantamidde ddala obulamu bwali buzibu nenkubira musumba mugamba embeera biki wansabira omulimu nengufuna naye ate kaakati musumba nangamba lwaki weegoba omulimu sigwe wali wagwewadde mukama gwali olina okuluzaamu katufunza kubanga kadde kalabika katuliridde empinga ne munnange gye byakomekereza eri sikyaddayo neegobye kati nentuuka nga nina kwekozesa mukama yansaasira nentandika okwekozesa era ne wendi wanino nekozesa naye amazima gali nti ate seegomba kuddamu kukozesebwa kubanga mukama yakugulirawo ate olujja olulala okitegeera nekozesa ndi free bwe bampita wengenda era nina nebyendaba byentandise okutuukako mu kwekozesa ndi free nekozesa wempulidde esimu wengenda we bampise wengenda tewali wesiri ku jiji wendi apo etuyambye nnyo nga ba technicians ne ku mikutu emirala okitegeera omukutu gwesiriko gwe gwa TikTok wadde nateekayo ku ka video naye we namala okukateekawo nenzigalawo amaaso kwa waliyo bingi nyaate ebiteetagisa mu kulisitayo yes ebiyinza n'okweta omukulisitayo okukemebwa naye nga emirimu gyenkola olwaleero when it comes to washing machines olikafulu you don't want to look anywhere okukanika ezo washing machine oba kuzinstallinga ebyuma ebyo bannyo tebabitegeera naye nsobola okukuyambako nga oyagala kugula machine kikubanga categories nyingi nnyo eziri ku market naye nga abantu tebamanyi which ebicupuli biriwa ebituufu byebiriwa okuinstallinga AC neza Hope channel yenze naziinstallinga mukama yebazi yes yenze naziinstallinga okuziservicinga AC tuziservicinga oba nziservicinga awetagisiza timu ennene nsobola okujja nayo awetagisiza omune netuukira ezo kanika ezo fridge microwaves kuba byebintu byenasomera ddala oba kuwayalinga bizimbe tubiwayalinga buli kimu kyonna kyobeera oyagadde mukama yebazibwe mukama agulumizibwe Yesu Kristo muganda wange wante tugenda kusukkawo olwakadde akatuliridde empinga tunaddingana nate omulundi omulala mukama nga ye mubeezi waffe nsaba tumalirize nga otuweerayo essaala efundikira amiina katwebaze gwe mukama gwe katonda kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo era kitaffe weewaawo ali mu ggulu tukugulumiza tukuwa ekitiibwa mukama tukwesiga kubanga ekigambo kyo Isaaya agamba nti tekisobola kusindikibwa nekidda nga tekikoze kyokigamba weewaawo era n'abo abeesigwa mukama ddala oyimirira nabo kitaffe ayinza byonna ebigambo bino bye twogedde omulabe sitaani si musanyufu n'akatono kuba nti abalala babifunye naye sitaani ne bwatasanyuka gwe kasita oba ng'osanyuse tewali gye bitajja kutuuka olw'omukono gwo kuba ne Bayibuli yasaanyizibwawoko neerabika nga eweddewo kumbe mukama ekigambo kyo tekiriggwaawo emirembe gyonna mukama kyetuva tukwegayirira ebigambo bino byongere okugenda wala bituuke ku mitima gy'abaddu ababadde baweddemu amaanyi nga bakeŋŋentereddwa baddemu amaanyi bakimanye nti nno katonda waabwe mulamu katonda wange nkusaba nga nkwegayirira abaana abali eyo abeeraliikiridde olw'okubanga tebasomanga ku sabbiiti naye baakola ebibuuzo mukama tewanswaza
abo bogenda kubaswaza tosobola kukkiriza linnya ly'okusekererwa kyemba nkugaira Katonda wange nsaba abaana abo ebibuuzo bikomewo nga Mukama nga bawangudde era nga bawanguzi n'okukirawo ekisa kyo nsaba kyongera okubeera na buli mukulisitaayo omwesigwa ekisa kyo kibeere naye obuwanguzi bubeere naye naffe nsaba yongere okubeera naffe Katonda waffe mu mirimu mu maka na wonna Mukama Katonda waffe gye tutambulira bwe kusaba kwange n'okwegayirira nga mpita mu linnya lya Yesu. Amina. Amina. Kale awo tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero. Mukama akukuume, tunaddingana nate omulundi oguddako. Mukama nga ye mubeezi waffe. Beera bulungi. Bye bye.